Branskin YouTube channel tuline DJ El Nico abantu gwe mumanyo manyo wa settinga trend nebo n'amawanga eriwa yonna sijimanyo bagenda kigamba lwakuba nti abamu bagala gitwala bagambe nti yaabwe naife tukimanyi from way back iyo nedda once Amaraj kitegeeza I'm creating a legacy era kitegeeza bonna kikola bagenda gamba omusajja yaleeta akantu bagenda kubyalinya kitegeeza amaika ti abakanjogerako besimanyi abamu nga banvuma I don't care but kyonvumira nze nakikola kireeta nze nakiinitiatinga tekirivaawo sibe kiri kuba Katonda abaana bakagira bakizannya nze mpita mu party ne bakikola nengamba I like that keep up the spirit wekibanga kigenda okuyisaawo mu set okikole kati bwe twali twakatandika endongo mazima nga tuli kuweevaawo ne Roger ne Stuart ne bamase nga Stuart Roger akwa ku laptop o Stuart o Mase noita mu crate yenga bwagikoze n'ogikola naye n'ogikuba eyo mu fly bali cha hand nawe that's how we gained copying someone's work is not a problem but copy it and keep saying good things about it if you don't want chikopo kireke sibe kiri banze tutogera kwa Roger batugiriza endongo fe twayigirako ba Stuart ba Mase ba Shiru bebatulaze endongo Nimrod beba setting out that's how we have learned how to brand ourselves because initially rawo yogera kwa DJ bali well branded toba those phone names so abaleka abata basuna ben bali branded ntisuna ben is oshitegede yakola brand yeri era naye ajikubanga bwajikuba day in day out but bajuze ebisawe tosobola mutegeka naye ku kisaawe sibwe kiri aha kati good trend ya munne ebe kulumirawa nawe kolesho tukwaniriza ku Branskin Events YouTube channel erinyanze MC The Rondo za walaba setting olabanga eri two way different kino sekya bulijjo December nkuba mpya and of course omwaka ogujja 2026 tuli mu December Branskin Events YouTube channel twagala okutegeeza era okugamba wish you a merry Christmas and a happy new year in advance. Tuli ku Parkland Glow Nail Studio omwami gwende naye gwola bawe bali the Mandem CEO manyi mutuke ne mugambe endongo eno abantu bakubamu bukubi endongo na bichina tuli wano it's a new setting new setup era genda batutulira akawonvu n'akaliga it's something two way different from mirimu dimutero mu manyiramu it's a nail studio era abakyala mwenna abagala okulowinga bano bansiga njala lwoza kino bagamba pedicure manicure ebino bena matubisanga ladies and gentlemen sirinze ka ku set ango kibikitwa stage is my guy oze mnononya bale nokutukako wendi tubera wano nga tunonya maikati abantu babalowooza tuli mu night life yo kalende emisana tukola ne office yange emisana yes dozo bola ba studio eno kena laba video ngetambula mpola bakulaga Parkland Glow Nail Studio akantu kano ko idea no kujifumbide bangachi obanyinzi nze nzuza mfumba nnyo nno just nze zukabuzuku si on the other side of my bed nengambo manyi tukole kino naye kino kyali mu pipeline kuvadda bana basajja bange bempangana nabo bembadde nabo way back kati omukubbo yayiga ebintu bino ningamba naye fucho kubeera emisane wakanga tuwebasobanga nabo bebasi bakituteka wakantu kisobola ofuna mu 10 emisana ayi nekyo tubeera nga tusobola big ati tubala tino tulina double income day and night okitegeera wakati bintu endongo tosobola kuba ndongo mwaka ku mwaka ojja tuke emyaka ngo ino retiring ne generation empeko leki naye kati retiring zotya kikibuuzo yes boss akantu koyogedda koka future retirement kakulu nnyo omuntu omulaba nga alemedde mu ndongo nga naye nga ffenna lyekkubo kubanga tosobola okyewala kati kale lindako kyogamba kati ba DJ kale betutunulira nemisi kale nze bentunulira
betulabiddeko abatulaze ekkubo the Rogers the Stewarts Bashiru badije bangi kwani Bashiru balabira te ku balota okitegeera kati kyogamba bo tebaliko wano ne buno balina bye basettinga mbula bo bakumidde wawe bali tukola batu abasangawo okitegedde kikyo ninga fena retirement kimanye kati na MC tojja kubeera omuzala gwe ndogukasuka ogwomano omulala okitegedde omwembi palasa alina akayimba ke yagamba wekoleddewo kaki kyekyo kyennyini kati bakakubuuza nze bambuuza ke kano ate no yentandikwa bingi bikyajja naye at least tulina we tulage we tutandikidde but we still have a lot coming bingi bikyajja ate ka Stubborn Skin channel ebeerawo bajja kujja babalage buli kimu Parkland Glow Nail Studio wetuli era nkutegeeza osobola okujja notuvisitinga wano mpola ovisitinga neko obompagidde nange mwana ono musajja wange ono ndugu ladies and gentlemen sagala kuliisayo katono kuba tugenda batwogera ku studio katono naye nina kisagala kimpiteko sebo lwaki mukuba endongo yemu ennyimba zimukuba ezo zezimu ani eyakyogera oba yaziwandiika eyatugano zikuba exactly kati katukole bwetuti DJ teremise oli MCC bekiri waliwo namwe akatuke mwaita katwendikamwe kanoke wetukuba trap gundi instrumental kimuyimba sibe kiri kati fiwe tubanga yogamba lwaki muyimba akantu kekamu kwadde oyinza okukakuba emusoma nakakola nomwana nakakola nomwana nakakola ni about enyimba kati nze DJ sikana tondawo nyimba ndala ncha oshitegedde wabanga kapekazi akubuye hiti zenga ziziriwo tujja kuzikuba bwabanga kamiliyoni yakubye hiti zenga ziziriwo tujja kuzikuba whichever artists because me I'm a Ugandan DJ and I treasure Ugandan music okusoka chivola beranze mu seti zange zona zobeeramu nkuba 95% Ugandan music naye sigenda nange kuba luyimba lwesateekawo ate nga all music is music kati wenkwata oluyimba ne kubolimba lwa 2000 kale oba 1999 nga lukadde ninga lwa Uganda nga lwakabi mulaba generation nonge reviving ako kitegeeza good music never dies sibe kitegeeza kwa kati fena nyimbe zimu zetuzanya bazi kwa nenga yetunaloza nabera badijja nenga tuzikuba ate n'abaana ne bazinyumirwa bali generation yafe kati bo bazikirawo kitegeeza good music never dies ono music bazadde afe gwawulizanga ukikata tawe yaberaga mulujje weberanga n'entebe ejo wikake kitambala ne abataliiwo mwaka mulamba tebakitulamu kusandi yafunanga watula wawe natekako ennyimba ezo zetwakula tuwuliriza kati naffe era abaana baffe bajagamba eddadi awuliza Fik Family kabye ebiki ebyo nga naffe bwogamba ndadi awuliza kafe onogamba byebiki ebyo nga tijja awuliza kamiliyoni okitegeera naye kati omuntu abeeyo nagamba mbu badija za nnyimba zezimu tedija agenda kutondawo oluyimba lwe lweyagala akube leero era alina zanya music w'abantu gwe bakoze mpozi ng'ogenda kubeera nga ba Stuart and Roger oshiro gene mu studio ko limbo olulwo ate nga togenda kuba kigwa lero okuva lotandise set ya 2 hours paka wejimaliza oshitegedde so when it comes to the same music ndowooza just story maybe abane perception ye wakiraba naye I feel like naye wagamba same music naye siroza nti ayine nyimba zazanya ezenjawulo kubanga wazanya kaboro akapeke nange wembuduzanya title yemu kuba kati osobola otambula night mu kiro kirama gamba kangendeko ekolo mubala bweti kangendeko out of Kampala nogendako Nansana whatever ntebe biki byonna byonna kyagamba osobola otambula ebbala ttano nga towedde kaba tekisoboka osobola notawulira kisododo notawulira luyimba lwolupya simanyi notawulira a lot but then from there what's when we fuse in music omukadde just to also bring back that culture jet wina shitegedde tubalaba okwala nokuba olimba ngenda maaso ready and wizo webayo ne so luyimba from word A to word Z kati kyogamba oluyimba lubeera lubinga DJ aluzanye kati bwe nduzanya ne DJ mwana aluzanya kyogamba kiba kibi antu waliwo kyebagamba nti DJ avuddeko kyabadde azanya DJ azeko kyali kati manyi ekireeta ekyo kati ekireeta ekyo it is not the problem of the first DJ who plays kizibu kya DJ abaddako
nti nze mba ngenda kukola mbala mba siri busy nga nina set bwenti bwenkola nze mba ngenda kukola emisese set yange saa 8 nga DJ aliwazanya mkaga ku 8 saa wakiri 7 mba ntuuse olaba DJ totagawuliriza set ya muntu yonna kutegeera kikyazanya. You need that 1 hour is enough for you. No gamba waba in 1 hour kizanyibwa kitegeza before maybe I say one nature laptop za Facebook ko akantu ke bayita history DJ tasobola gana mugambe kadayo ku history wonda bi wawo yise kolechi fune wentandikira niko history yo mwana hizo kukirizo kulaba ndaba if it's your set ndio tunabisha teze down inakujawo bimabe take Obama ekyo saa kigoyanzi because kati muntu alaba history wange kinzijako ki anti mbera ndaba kinzo bet zibu for ekyo kibeerawo maybe nga DJ na wagenda ngalirete but if I have nowhere I'm going because most of the times nze kimanyi nze mangena kukolera mu kifo so la tuka mu kifo nesigala mu motoka sibente bwenkola nze nyingire bala nzo negendereza naye tukola naawe nzija nembabuza ko siwe kiri exactly kati wenja nembabuza ko that's when awe ngambira DJ ze nemugamba wae wabona terovao ngenda kujandayeko kuki ku history wo ne bwaganira simusango ngomwesonyiwa naye atenda ba it is not out of humanity ogana ba history because nange kimu nja kusoka oyagola abo wae kati nange ngane no lyagane tuba tukuletinga kimu industry kwa kigamu okulebe nyimba zo zanye tekina zinti njagala zibba kubera so yazibba ku hard disk ngena jitwala kubera era just manjagala zira bamanye because stories agamba ntino osobola no limba kabanga sirulina it is impossible okay katika mbuzo limba cho training ngabano DJ akola research wa ina resiba banalo kabono amapiano mpya 3 step because nature it is kata so ngena mbani mpya DJ ngaza nyimba kasirumanyi tuina shazamu kusima shazamu the song shege nika yachoza nya music afanaga na chiva ku DJ ngo zereti mu night ate ne waliwo DJ batajja late najja na flossing anaberi mu nsonda na bimba bichi nenga initially jangu night oyize ko muno kyazanya ayi no mubu nganga mu night demise MC Dero chechiriwo emuyise wanawa techineje chikujja ku oshisigire ne abantu bamutu ina pride tulemo swallowinga shege kwa kati olaba nzi kati nazanya ko ne Stewart ku Urban sometime Urban bena muona nina yali azanya nga nzirawo nira we natuka ne mugamba Stewart nyala ba ku history he didn't even say anything yavayo buvi nenda ba history we nazanya ne nyimba bile zisembayo ku laptop ye nika tichoma Stewart wakawe bwali ko bumanyi twachite yagamba yali nikumana jo laptop ya ngende that's why abasajja basigadde ku trend paka kati that they know they are stars but they are still human. Tukenda kuchoto cha bana boy cha mtu secha cha mtu kako recently. Tinobera stort ya. Beba kusala wanene mzae gwa red mzee. Neba no mula neba msala bano talina gwa bulu. Shake it just jibera anti ya kuumukisa june chikwamba anofuka MC Dero. But there's another MC coming next year. Yeah, true. So keep that in mind. Chibula ba DJ Shiba Kabi. Omusanga ngomusajja avuga emotoka formatic ya million maker. Nechi mukumi dawo bwera nga shiro DJ kusanga mbano mugamba my boss kiri kitya nakuwa budde ne munyimye musano nyimye no night nabanga oli noyo musajja nika baba DJ bolaba nga tanakola nnyo nga just kale akozeyo ko ku TikTok ko afunyeyo bu numbers nenga uzo mubonga ko sebuna kubonga ko natwelibwa mugamba nenga te webata ndiko webayogera linyo ne bagera neliriye nga kitwalira kitwalira omuntu nnyo okunyonyola nti oye DJ good. There is a trend chenjagala okubuuza kati niko olaba ba DJs abasinga nga they do some short clips ku TikTok. That is the effect of TikTok now. Omuntu ajja na settinga muna zanyamuko enyimba zaawo 2-3 dakiika ngemu seconds zizo. Do you think kino ekintu kirungi? Kirungi ate kibi. Bwe mani ngeje branding am. Kina go buzibu. Just it depends on how you want to brand yourself and the time you have to do that. But it's okay tekina buzibu. Tekina buzibu yadi. Kuba I feel reason abantu jiba complaining and bagamba lwaki ozanya enyimba zino we bati. Kuba oyinza okubanga ina video. Aina video ezisoka mu 10. Ngobadde ozanya enyimba ezo different. Kati agenda tuuka mu bba gyogenda. Nga olira is the same you.
gwalina mu ssimu kati nekimuleeta omanya bannayuganda obamanyi ye nzira kulwerawo n'agamba byebyo byazannya byebyo kati obusubira ku DJ that is your problem now waliwo that's why you have to also know how to create your content nti kyobola bayinza okugamba omanyi nti kyobola bagamba DJ nti DJ abeera ku radio azannya bulungi nnyo nyata abeera mu bbala azannya bubi okitegedde that is also upon you how know the audience kati audience ya TikTok audience ya TV tozanyira bantu nti bali awo bakulaba naye ate obuzanyira audience nga abantu bakulaba byanjawulo kyobola bakati me when I was on TV nga bezanya ku TV nezanya ku concert byanjawulo those who used to follow me on catch up nga bezanya ku catch up osobola nozina mu ddiro lyo naye ate nga osanga ate physically atosobola okugyamu essaati ekitegedde kati kitegeeza nawe olina okuba preparinga bulungi okitegeera naye kati obusobola teekati abamu TikTok bayinza okukola video nga nyimba nga bakola nyimba zitrendiga zokka nga litasobola zavoidinga mu bbaala okitegedde kati kyobola abamu nenga bakikola bulungi si kibi it is very good bakikola ne video zaabwe nziraba badija zisanga nenziraba but obuzibu oyinza okukola video leero n'okukola nogamba 10 of Kapeke enkya n'okola 10 of Chameleon enkya n'okola 10 of Palaso but you realize in those 10 obaloza ogyemu bbiri kiba kiri kyekyo okitegeera so kyala abantu bagamba DJ Gundi abeera ku radio kuba ku TV banaye disco ina musanze mu bbaala ninga okitegeera so naye kati aba maybe I know oli gwawulira ku radio ate ngono gwala nini asubira kyanjawulo maina bafanya fena batumenye olumu baba subira nti balaba MC Dero kati kwani ku brand skin chano bamusanga physically nabonye omuzawo genda kugogezaako nga tokuteko nga guli mubba okitegeera yana wali mundu ebutogeda toida kizigenda bikolera kinaze kyeki eripo jana agambye nti enyimbe tulina kyazikwera enyimbe eziriwo zeziriwo togenda kuzijjawo Dero nagokwata bino gamba ladies and gentlemen introducing DJ Dero naye msobola n'akikola ogenda mugamba ekigambo kya ladies and gentlemen kyange kikyo kitegedde because in this world we don't own nothing minus our lives ayina obulamu bwe tubodenga because kanaka nakusikamu omukka gwe yakuwa kuna nakusikamu kyekiddako so what do you own nothing so kibe just tulina beera musinga tetwemenya ngolinga nze twaze gamba ne tunyumirwa ebyange bimanyi so it's okay omuntu okubeerawo nakuba trend ye jakuba nga olaba nti nno kwa DJ abali specific mu kikadde DJ Alberto 43 nga yakutte mu kikadde ayinza okutta nga bamukwaddawo ayinza okutta kale ne DJ najja nagamba zinga kati etanya ne bamukwa mu piano ayinza okutta si bwe kiri ninga kyo gamba etanya epiano lyakuba leero n'enkyali lyawukana takuba zenzere era jja mukuba naye that is her trend yoyo. And you've talked about amapiano. There is a trend that comes no mapiano. You'll sing enyimba zebakuba abantu zebamanyi. Fusing in a brand new 3-step. Kizibu. Kizibu. Abantu kale bintu abimanyi ddala abantu bali ebitaba tulimba abantu balira ku simu 24/7. Okitegeera. Nali nekikuba kubisa enyimba zebamanyi balema bakole value for money omugaga kusasudde abantu banyigidwe gola bakati okimanyi njobola bakati it is very easy to play on TV and radio than okubira abantu how on TV you can play any song so long as it is clean because clean ku TV twakuba nyimba mbi kati chengama kati TV tuyigirako ne ku radio nti kala kayimba bakati batya oshteged that is why you can play anything on TV so long as it is clean because you tuyigirayo nolaba ebipya bichi ne radio naye ate mubala it is easier to play for people nguzanye bintu bamanyi because back zibunya ilizo mtu oluyimba siba kiri kito wejambane kubenyimba 10 kate mzima biraga newe nkubira ke mumanyi hala yo oshitegedi and it's more easy ku radio nto sobola kuba nega radio I can play any new song because ndikuwa creating awareness bantu kyo mimbi bati akoze yakayimba akapya katera bakawuya ne bakakwato keno tukambalanga bakoze eki kyekyo kwa kati awo n'enyimba eziyita ku TikTok nga tezisa ku radio naye tuzimanya kitegete bayibi bangi nga ze
just jena kituni bana bakola inakuza bakuba freestyle mu just beat enefune lufuka luyimba oshitegedde banchitegera bulungi. So it's so easy and it's so good. If you're doing whatever you're doing, do that. Do it, but don't stop. Because we don't takola kitu kiri perfect. Tojongera. Bale sanga nyonze bintu ebyo. Tumulaba sibi participating because it is easier for us to pushing industry afenga tu. You can industry afenga maybe to be inji. It's politically disturbed. Kana unfochafe abali wabatono tujikwatire twetirize atire nafe tuli mukulwana ebitu bitaliyo. Me, I would feel so happy if MC Dero is friends to all MCs. She get. Cholo mtu ya oba netachira ku channel yammwe. Is it? Bravo no yaina yo show. Yes. Checha ku channel yammwe. Macro na agamba nti njagala tuba bate MC bana bayo net table. Niyo show na jiri. So lo bana ba MC bali mu yo show. Ojima ba DJ basinga ba MC mu yo show Bravo. Yes. Ba DJ bali banji ninga Bravo oli DJ oli MC. Ni katika Bravo nkasajja katu kaina buzibuki neba kaba kaina obuzibu kale olabanze olaba ne oberanga let me say Dero you have a problem atwagamba Dero ina mpisa bichi you come support you on your show because you are Ugandan talent because I don't know nakole yange you someone support me. Sometimes we should put aside the small differences. Take it baka tisaka Bravo na ba MC bali mushene baji pushinga. Do you think Bravo no so kwa MC atakushinga? Diba banja kuye watachikola. You did it for him out of goodwill. No chikola zenga Dero mu the interview chimukolede kati yamanyi. Because atokubule mtagenda because tokolanga kintu ngosubira kusasula birungi. Oba genda kunyigira abantu. Gwe kolanga kintu out of you. But just you get blessings from the Almighty God. We again you get mass. Because nafe tukoleda abantu banji. Ati kati twede na abantu abani banyano gamba twede na ino chireka no gamba it is okay. No, because togenda kunyonyola buli omu. Togenda menyeka. Ndaba muzinga guno waje gutunula. Ntakuje gutunula. Tewali just I'm creating anze bagamba bintu ze. I never come on interview to talk about anybody. Once you feel you did something for someone, chireke. Chija kwera gachokka. Dero tusobola kwera muntu kintu toina kyogera oza bro that's what we call guilty consciousness mbulamu tosobola era wona laba Dero wali ojagamba musajja George mu mutima go somewhere will say it shegeti nekati gune ebintu byokolede ebintu yaso whatever good you do in life is why you're here. True. Shegeti so you're here kasi tichachagisa gunakwera kati MC Dero mwana ndamsaka kwa kamwesi nafune namba yange nangamba mwana chiyamba chi kati ngwe nchogera neba kukamera ne bampa oba bagenda okutulaba ne batuwaji n'abatulaba ne batuwaji segeti do something chikola ekyo kiviudi kukirala kola low oba tuyagala tukikola kolocho ate kati kitegeza tukikoze na mullo kikoze bampani siwe kiri chikolo gamenze chikole mu mutima gwo siti katutogera nako Just bubere muntu usanga omulenzi wo kiriso lifiti tubitambula bityabi osegeti bantu bangi bakoledde binaye nga bali eja just okay kati to survive no gati naye kato yo mwana yansanga nakola bwati nemukoira bweti osegeti nemo kamere nange jagamba branch kino namusanga mwana nasaba interview osegede ate mnaye tulina okwewaana nasanga MC Dero bwana osumbuye naye gezako kuyamba wekiri tuli ku Parkland Glow Nail Studio, ladies and gentlemen. Omukyala ow'okwebyola njala jangu wano ku Parkland. Yaman tuli Kasubi wano mbitala wano ku Masiro ku Ashes City Mall ground floor shop number K27. Banaye oba oli eliniko die hard ng'ompagira oli mukyala yesawa nange mbalabe. True. Anti kati wano tugenda kugula ebyuma ebipya. Togenda kudda wali ate kubagamba banage mu bimpe. Nteri kawoshi yaffe yeno. Jangu wano tukoleko esawa nani naito mwana agenda banyonyola pricing ebyo tukola. Tukola wano ne muntu betukola by the way. Customer wajja afuna kachai akazi akanyola kasoda.
Sedia kalonje nyamwana. Wano gambe ntudde mu dduuka ennyo nti nnuma ate otandika okugamba. When you enter, you've entered. Ofulumanga tumaze okukola. Everything you can find it here. Tea, something to drink cold. Yes. Simanyi wa Joli naye if you there, jango ko Parkland Glow Nail Studio. Katasof DJ L Nico. Nico, njagala kubuuza mu mwaka guno gukutambulidde kutya sofa. Since January to December. Togulaba. Kati no. Nno ze by the way buli mwaka no setting a goal. Kati guno mwaka negamba nokolayo something, an investment. Kuba kati kiba kibi olaba life gye tulimu. People see us every day. Kati kiba kibi nnyo okerera aliko kugamba abantu. Njagala kawo kisina za rent. Oba something, whatever the case is. Okujja nga maybe it is something out of your reach. Nga olaba bambika kasijja kafika Jaden. That is too big for him. But all you small money boy no biranga you can at least help yourself out. You seek it. Ninga banya kasijja kafe mukabere obanaya basobola mukabere okasajja kafe. Kasajja tekaina uzo kasajja kafe. Osobola okulaba episode ku Brown Skin Events babadde babawa the updates. Sajja wange Luyombya Marvin yabaddewo nga bawa updates ku sente meka eziliwo. In that video there was Mami Caroline Maka yabaddewo. Mami wange. Naye mami wange. Oyo tuli tuti. Oyo ye. Oyo ye. Mami muti nambo mami muti. Muri muti. Tuli tuti. Muri tuti. Agenga kano ule muri muti. Karo. Kidogo. Ye Karo mu bantu be mu industry ye. I know omukazi jowe bambi. Masavu. Silabe kuba emusa batamwita mami the Emmas Urban MC. Thank you so much Caroline Maka for whatever you're doing. I know behind camera. Agenda kujja ino kujja. Sina ye mumanyi wawana. Era mami Caroline Maka. Ngemotrika yo jwano. Nze ngendo kwekolerako. Imba. Neba agana ngendo kolako webali. Bakoleko bulungi. Naye mwebale nnyo kuyimira na Jaden. You please keep on supporting Jaden. Enamba ezili verified banange kwemba muteeka sente. GoFundMe website kweri kopoteeka sente. Tuwaba nomu ababuzaabuza mbu ateteeka kweno. From here tubawe enamba ezili official zezo kwemba muteeka sente. For now starting with Jaden. Kasajja ka Jaden bambi. Mukama tukiriza ajja musosa. Sajja w'abantu nnyo bangi. Kaina buzibu. Once you have a big heart, that's what you get. Kale, Brown Skin Events YouTube channel, tuline DJ El Nico. Abantu gwe mumanyo manyo wa settinga trendy. Trendy nevo n'amawanga. Eriwa yonna. Sijimanyi. Sijimanyi. Bagenda kigamba. Lwakuba nti abamu bagala gitwala bagambe nti yaabwe. Naife tukimanyi from way back. Iyo. Nedda if once am I right? Kitegeza I'm creating a legacy. Era kitegeza bona kikola bagenda gamba. Omusajja yaleta akantu bagenda kulya inyaki. Kitegeza amaika ati abakanjogerako besimanyi. Abamu nga banvuma I don't care but kyonvumira nze nakikola. Nze kireeta, nze nakinitiatinga. Tekirivaawo sibe kiri kuba Katonda abaana bakagira bakizannya nze mpita mpatire bakikola ngamba I like that. Keep up the spirit. Wekibanga kigenda okuyisaawo mu set okikole. Kasi bwe twakatandika endongo mazima nga tuli kuweevaawo ne Roger ne Stuart ne Bamase nga Stuart yakwa Roger kwa ku laptop o Stuart o Mase noita mu crate yenga bwagikoze n'ogikola nayo n'ogikuba eyo mu fly bali cha hand. Now, that's how we gained. Copying someone's work is not a problem, but copy it and keep saying good things about it. If you don't want, chikopo chireke. Sibe chiri. Banze tutwagera kwa baroja batugiriza endo fe twayigira ko bashiti bati Bamase bashiru. Batulaze endo. Banimroad. That's how we have learned how to brand ourselves. Because initially I yogera kwa DJ bali well branded toba those phone names so abaleka abata basuna ben bali branded ntisuna ben is oshitegedde yakola brand yeri era naye agikubanga bwagikuba day in day out but bajuze ebisawe tojja tosobola mutegeka naye ku kisaawe sibwe kiri bwe kiri
kati trend ya munne ebe kulumirawa nawe kolesho wale chocho batimanya kubana wenye zokola mu video gwaziyimba bayimba ukale wandika tuwe yoka line beans na ziwandika just it is very bad to gain props from having bad words. Whatever people want to bring back the music industry echedda chebayogeranga kunti tibobi wenu yavuganga train kati chayogera ko the interviews mai zenda interviews abantu bana bali industry to learn things from them chiba toli sangamba eronika imutao no muntu echocho pozizinga ero ine wanjogera ko and then those things reach to me like angamba it is okay nze no musangamba bwenti achicha my god because tibina chibigina kunyongerako china value so tituina ko miawe trend ya industry ate the trend industry aliwe in a way that Ready and Weasel would say something about Bebe Cool, nimekola musical battle financially they benefit. Sure. Kati government MC dero chikuyamba chi. Togena nacho for now. Togena kola battle mbaba teke ko kale ku toniki oba kwabani oba ku kasiki mwe kube. Ntibagambe the road red corner MC whoever blue corner kwato mzindalo nonya DJ naye kwato mzindalo ya DJ let's get ben financially. Tiwadi. Kule chintu ngukama. Kati because you can even find the way that those people bali bachi planning. I don't know but you can look into it because out of the blue they become friends again. When agamba dero guneneze sabinyo so ketu game spirit fune musical battle fune promoter make money. Nebevuga ne bachikola. Atafuna musinta so achikola agamba abato sijagala. Chisege ira funa musinta agamba tujikole. Nogala bangayisa emyeze ina ngabali mu conference room. Byaliwo na you are now friends blah 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 big up on yourself so and so I'll be there on your show atenga mmwe yawula mweno nga mulu asana nikati eri agadoli bo onna batopera personal una kusanga na iteri so na all na bafuna obudo reply na videos nataka ka comment musoda kiba bekola bata ku TikTok si maina be my omami brand skill ndakala bijigirize omuntu wakola ku mu comment section no kataka comment do kateka makasako no yo now you see bro nah ebyo busy I condemn those things bibi tebyongerako gwembuya ni avumye omuntu eyongeddeko abantu bonna abajjonkera no oshitegedde zenda babaye ku TikTok enda alaba kanoyo mtawani wange MC Creed Boy kino Creed Boy nchikugamba Creed Boy is my boy kale namusanga somewhere sometime back then we started working together then he's a boy I liked Creed Boy is a very talented boy oshitegedde ne Creed Boy you know there are some things you should learn how to use social media oshitegedde ebintu byayogera bituufu ebintu ebimu tegyetaagisa Creed Boy okyazimba brand kunze nga Elniko akwagaliza you still building a brand and you have a long way to go tiwesula mu ntalo zitakuyamba let the DJs be let the MCs be push your brand shiged because gena bera nnyo kibi nnyo okuona talent out of you wanting to prove a point on social media social media tikayo waka instead of posting saying things about whatever what a videos zozo posting get your work kola let people say Creed Boy yagega mu byebi muna yenga oba kutekawo omuntu yachogedde bakutekawo naye ngate musobola simbula ngera ko bagenda kuwana kimu Creed Boy checho so me I ndira zo daja mudonyo na kama kitu kimu I don't need to fight with nobody zumuna banga ngambi ajigedeka kikambe kiri kitacho na kireka just because at the end of the day not going to make everyone happy now the wao abagala otula wano wotu nga kwakola interview negate so chat their time obanga so I know yita bekabanga sike kaddeko nze kimanyi muzi olaba munsi muno we run a race manzi kati tambulira nyo ku philosophy zenda manzi kati me a person who reads a lot of things ate ndabanya a lot of things on YouTube those biographical things but I know life is a race deli ko limuleni bweti nange ndi mweno Branskin ali mweli so ansali mweli and then everyone has a sawa ku mukono gwe Katonda yagamba MC Deo will be a superstar at 35 years nebologa nebo chikaka I give you an example omusajja bamuyita Morgan Freeman omumanyi muzanyi wa film do you think Morgan Freeman movies wakalaba nga emyaka 5 mu mukaga plus zokaza ina he has movies when he's our age but is hitting our but God said Morgan will make it at 50. Now Olympus has fallen. Breakthrough global Olympus has fallen in movie yakole. From there,
nasindula kitegedde. So that is me how I carry my life. Buli omu munsi muno alina lane ye n'essaawa ye. Kati bona avuma mbu simanyi avumye Deriki. Leo namuvuma era bagenda sigaba bamuwa emirimu ngali ku posto gambe mwana omyaye oyo mwana muvumi nyine sifuna ate tuko gambe kati bifuke ate mukwano gwe ate nga tekyasoboka ng'olaba oswala. So if we keep that in anafe kale katala kafali mu limelight because katonda fena tukolera katonda izo kwako kale ka starting point no bira ko woli nenga toli nnyonnyo kitegeera ate katoli nenga oli awo oli video ngo tabera kusoma nti waliwo first last na bali wakati kati abamakati number 6 ngate bava baberawo nalinga naina nanga basajja banga ate bonga bo babeerera tali oyizo kikola mu P1 P2 P3 P7 senior phone of kanambe munaga oshipaye musido no muleta mu isomero twasoka kusasula bamuwe ekifo nidiru yafunye 18 ngamba what. Now that's what they call the power of God. That is the fact, reality. No time. Time, it's about time. Bino byonna byenkoze Parkland Global Studio. Sorry because 5 years ago, but God knew that 2025 would be here to do this. So era nekarona ine charge again okumpa mu 2026, then 2020 pack. Me I know every year what we should no kola. That's how I'm supposed to live my life. Nsigina bele ngambe can you do something but simanya mwana njagala kufana ngadiro ate simanya mwana ndani MC deravuge kimoto kachine ate nange nchaga ndeka ndaba badeka ka impreza kasubala katono kambe nako eyo speed yo je twevuga mwe eyinzo kukutta anti wesanga nawe weitako noka ningandi wala kitufu check it kati me I can give an example about myself is it naja mu industry sinti waliwo agamba mbu DJ yasulira ebiwu ensawo era aliva nakyogera gwe jokusoka okwogerako ku kamera you have a problem with me sisula nkosawo ya DJ DJ gwe nabera nga ne bamuyita DJ Roja ate nga naye mbeera naye just wano ku kido yiga bintu until he saw me play nampa kuwe netandiko playing naye actually yenesiganyo there's a time he had a show a UK that time so he calls me ewake uwe because me and him he's my big brother. He's my big brother. Kati Roger and Douglas one. Twenda kyo bangamba ku. Bali bati. Era papa mamlegera kujonkera saidia wange. So Roger told me, niko manyi. Ngenda yuke naye gwagendo zanya main set ya Wave. Bro, I was shocked. Kumanyi Wave ya Roger ya Saturday. Ojijukire yalinga nga ate tagala jikolako naye night eyakola ngenyimba z'abayimbi ngochime bamu imino yeto luyimba ali olukubirawo kasaba luzanyawo oboyise atalaba ku Wave Roja mpa set yeyo njizanya yali ya 8 ku 10 sawa 8 ku saa 10 moyo set nazanya ne Palaso ne Khalifa. That's the day Palaso was like, you boy, you're talented. So from Palaso, I could also introduce me to Chameleon, this one, all those other people. Oshigere. Era Roja era really come on again when number thank you very much. No manya pasal center maker. Yabe mtu areja. Kuna itio imagine. Net is a sunny guy was happy. Because I didn't agara chali chimunti. I want abantu bandabe. I want to explore myself bandabe. Era ne bandaba you be exposed. From there, netugenda ku fly. That's when I met Douglas. Douglas yampa share soka try ku North Beach Ruwero Purple Party. Yambuze ekibuuzo nga tuli ku. Eto nachokera ku interview but I will tell them again. Yambuzo nakuya sente mmeka. Nga Douglas sagala sente. Sagala bamanye who is who? Nico. Choka. That is how me I've done my things in the industry. It's not about money. Yes, when you're starting. It's about money when you have made it. Because I think when you make it, it's not a letters of car. Who am I when I have phone calls? Come to Ginger, come to where? Nzani, yesu munenzigana. Ochitegedde. China gambi kachibaita akadde my blazer. Kabakadde. Lero ja kubeera awo oli ku baloko olwo omusajja kugambe nkutwala UK mu boat cruise. Ogambe osaga. Ogambe gwe noddamu ebyo. Waite na kusotwa kuyaga empeza passport nkole ticket ne visa yangu bagambe lero mulabye. Alozias kati obuzibu jadde lofire kojjawo mkyalo.
Era nange mbako ene duka nefirwa y'enkoko ewakoba embuzi. Baligambye era niko eko duka yasoka kusalako omutwe gwa freak nenga okitegeera nenga lwaki oba oyogere lwaki oba omuntu omutwala mweki lwaki oba okola butyo era nze bya Derek bereberere bakojjabo bajjanjabe agenda osobola okujjongera omumanyi brown ski yennyini yoyo agambe oyo mwana muteekayo oyogeranga masika kamera yange oyuddero oyo oyo brown ski naye okwogerako ebigambo ne weewunya ensi naye nga kimutta kanyonyi n'omulaga evidesi n'omugamba omusajja yampisenga ye agamba teri watusobola mugamba olina nze director wo producer wakwatira gundi content wo fotumaya bannayuganda tuli bakaabu bannayuganda bo kale nange nefunamu akonyonyi waliwo osajja wange fiki nendasaba ayinza okungoba baga twakimanya yatukozesa nakola byayagala ajja tuleka esimu takyakwata okitegedde kati my brother yesu gye tutambuliramu naye nga Parkland Glow Nail Studio wetuli omukyala akola njala December wona clocking in nje tubakoleko togenda ku mukolo nga tolina njala sinyirira beipoa omwana agenda kujja banyonyola ne price book masa agenda banyonyola buli kimu services zonna bye tu offering byonna ngina kubimanya naye nga brown skin munonyako ne bakumbozi wakati zemba badije zemba zo badira MC n'abayimbi why ate kati banjagala kubuuza Kamili kiri kitya musajjawo etoba mu seti notamuyisaamu musajjawo nya anti kati nze omuntu someone appreciates me, you have to appreciate back bakube DJ Niko ati kati omusajja oyo yanzikiriza nagamba mutabani endonga gimanyi musajja anvimbiziza kati nze kyogamba why don't you kati nze kamera samusasula ki naffe nsobola omuwa kisobola omusasula kuba ndongo ekyokka kisobola osasula Roger ne Stewart kuba nyimba zaabwe kisobola osasula Douglas Lwanga kumpita ku show ne mukolera nga simusumbuye kisobola okukolera MC Katsi kisobola okukolera Mase Palaso noza nyimba ze kuba he introduced me to Chameleon was good to me fe bona abibi bangi man bangi nze kina muyimbi gwe nako buzibu sifai and it's so good nabayimbi nyimba zabika simikwano jange naye nga ate mbasanga mbalamba bonga kwa ba DJ artist relationship yeah tikina kyekizija kubitaza nyimba zaabwe ekintu kino kyenjagala okubuuza do you feel it's good omuyimbi okujja mu night okay omuyimbi azze mu night obadde oli ku seti ozannya naye ng'ayagala nyimba ze ziwa zikubwa kati experience najiyita muddamu weevu kuba kyekyatubeerangako but the best way is you have to just handle yourself as the artist shegedde when you see the artist gamba some recognition it is number one oba omufirano oba omukutte from there play him waba oli mu BPM ngekwatagana enyimba ze play a song one of his good songs okitegedde then okwatiremu then wasindikayo omwana because I know they do those things olimba luba lwa dakiika 3 ne seconds nga 2 oba 3 kale abantu amali proud naye to me it's not a problem wabanga artist chaliwo let me say Chameleon is in a party for me I can play a song ninga ne mugamba my G oli fit yabali kujja mu party yange ndabikola kiba kimumala because that's how artists are meant to be togenda okisene kati but yambagala beteke ku level y'omuyimbi okay I know but to me it is the easiest way other no kwenda mukavuyo laptop bajase simanya wesikesike kati nga wesika because of what kuzanya kayimba kamuyimbi kikole tudde ku kirala keep peace omuyimbi wanako ma next time tagenda kusumbwa I'm telling you ajagambo ya kitegedde tajja bikole bya wabeda niko nga ulinye you can't come down dekati nechi ekintu okiraba sinti buyimbi asobola okukikola if you're an artist and you're just pushing your music tosobola kujja mu night ngandi kuba main setting olimba lusirumanyi oli artist no piano ngamba ntuzanyi abo gena nyigira bwerere what I will do I tell you give me the song I get home I listen to your music I check you out mwize nyimba so afuna mu luyimba lumu ndeka playlist yange sure that's what I do
Ninga artist ajanga of course twize. Bwe bayimbiga bayina olimba buli wamu nga tosobola chebe. Tosobola chewala. Wakati ye mayanja 001 bajja mu party oba mu BPM 82 oba 91 oba 110 ajao nikata abayimbe bamwatifa abajja fayitira obuzibu abayimbe bamungo bamanyi chikole kiveewo you keep peace ngabo nkigambe kumme emirembe n'abantu omimbi aze oshimati kamiliyo you know him lwaki tokola kyo kola before he tells Scorpion and the gang okujja okugamba nenga enyimba zo zina ningo ofa kimu kyagala nkule ndibwe nti nze ndi star no bro nate bwana chikula bwana kusanga ogwokupita genda chikula agenda manya you guys have a relationship shitege ninga twajangu omimbi nga new artist najja mwana nagamba bichi omwana olimba lutwale kula tomu jako kwa naye wajjako okwo sometime negairo omuntu akole ki akuteke woli tungama na mugambe nabuzo tukwesa iPhone MacBook airdrop the song omwana obo muwadde sanyu era kati bebe bata abantu bat supporting nno 10 ku kinnaga night oyo myai nokola ki weramu ojima osobera mu night nokuba endongo mu night nayenga night ojikubalwa host nto ina mu customer nenga kyo kiba kikireta sigwe customer hosting ya kuliko nga ekikuta mo yebala sina nanyini bala nenga host agamba DJ wanga azanye era lwe bayizi nga host asolo gamba na DJ bange nanyi bana agamba ba DJ boy na batano nino no mukaga wali ateze musasula tofaayo ate ngoya ba DJ ongaga gwataddeko nanyini bala bala liko songa ku table za ina ogogaga ba DJ oba mugendeeka Fika jai atugambe the prices fika atugambe fiki jangu sebu Badman fiki Badman fiki jangu ne price buko jo abantu chaye gobe wa sente meka utandi osinzira kuchoga bachayi wali beba jimani twele ku Parkland Glow Nail Studio ono tula wana jangu wano mpola anajao ye isha tulaba size ajao size zaffe zenyenyi kali ono onamufuna ono bera wano atuleko wane wange tuwali buzi jangu wano fika kashito mzira ojja mukolera ka ku mizinda ono msajja ndudde naye asumbuwa naye omusajja ono ali hambo okibola mwana namufuna ate naye adda akalevu naye kasayagala katukubisanya naye mu bantu okibola mu bantu nze gwino itatatawo sina tata nze gwino itataddi era bagambe leero je njagala bagambe ndi kitaawe oba step dad ate step dad ate abakwata bubi waliwo kisawa watukanga kwata bulungi n'omutegeera naye ngono singa taata ono omwana amita Shafik is a very good boy abantu abamanyi bolaba ono oba olabyani nemba siriwo naye bw'omulaba buli kimaso okimala gwe tukola gwe mpangana naye era ye second in command wano era abannyonnyole ebyawano nga sindamugamba bibye kuba ndabimugamba nga twakitegedde ndowooza amanya muzeeyi agoogedde okusinziira libadde ebbanga ddene era nga nange sirabikirako mu kamera nawe mukama wange oyo musajja wange muyita na muzeeyi by the way temundaba lwakubanga musingako haiti oba mukola ki naye nga respect yo nkola ki nzibuwa my guy kakati eno tuli ku Parkland Glow Nail Studio era nga tuli emikono era abasinga bagimanyi nti wondaba oba olabye Niko family eyinza okuba nga etambulira mu bantu nga banana abataliiwo naye oba olabye ffe oba olabye family ennamba era nga tukola enjala nkolera ddala enjala nze CEO w'enjala bwekituuka mu njala yo yeki experience gyensinga okutegeera kyensinga okumanya
ebirala omundabidde bamundabye mu pata bamundabyewa abataata bamuzeeyi wano sina kyenjogera abamuzeeyi wano bosi wange ate njogereki kituufu abamuzeeyi abakikoze naye nga twongera okubategeeza nti Parkland twabaleetedde ekirungi era nga kiri affordable buli muntu asobola okukola ki okujja n'akola tetugowa muntu bannange oyinza olaba ekifo n'ogamba babeeyi kubeera naawe era gwe wakutte kamera oyinza okuŋŋamba owaayi mbadde manyi oyinza okutya ne price gye nyinza okugamba eri mukana akatawo era nga nyongera okubagamba nti price yaffe eri ya biti era yeeyo sofa engeri ekifo gye kyakatandika tubaleetedde price nga ya wansi nnyo okusinziira akatabo kaffe engeri gye kakola ki gye kasomamu ate bagamba bamwe bajja bakkirizibwa tusobola bakwatiramu n'ekisinziira kati oba bajja nga bagala kukola both ngalo n'ebigere ate era waliwo engombe egamba nti totya kubuuza totya kubuuza yadekale tulina price book supermarket lwaki oba otya okubuuza totya kubuuza kati gwe ndaba ne kapeni ku nsakamuleke sirina kitabo kyonna kye nnaasoma nga akapeni kali wano siri professor naye era totya kubuuza price otuuka mu kifo nayogera n'onyonyola ki ky'olina naffe netukunywa ki kye tulina osanga tukukwatirako era netukusalirako era aliyo yenna ndaba totya kujja ku Parkland Parkland enyirira nnyo sigisobola muyinza okuba babbeeyi naye nga price list mwana tuyeewuunyisa era tubaawo ne nail cutting tulinawo builder tulinawo artificial gwe neetaze powder tulinawo n'akafo ka snap mwana tu yatuleetedde Parkland ye yatuleetedde ebirungi bingi naye nga okusinziira bbeeyi yaffe etandikira ku nusu mutwalo ng'omutwalo ogwo gwa nail cutting omusajja tetukulese mabega osobola okujja n'osala enjala ku mutwalo gwo gumuwe guti n'onyiririra mu kifo endabikayo kyekitiibwa kyo era tulinawo ne scrubbing ekigere ojja netukolako banaye sigendeyo okuyuza amasuuka ngaekigere kikoze ekya otoseka abantu otuuka omukyala ngaomukyala yakwetama lwakigere nga tomanyi nsonga ki omukyala okategedde wootali alunyonyola abaana no taata wa musuuka yakoze yagiyuzizza tukanya wayiriza abaana naye ate okategedde oyina omusajja agambye abasajja mukanya wayiriza abaana baliza amasuuka naye nga tosooka gwaziyuza ekiyuzisa essuuka ezo mujje babakutte ekigere owuno waali scrubbing yenna tumukola massage ogeetaaga ag'ekigere kugulu kulamba sijja kunyonyola kigere kyokka naye kugulu kulamba ne tubaawo n'okusiiga gel omanyi tukola gel naye abannomo tetunababeerako nnyo okukola nomo polish tukola nanga ebigere tubikola emitwalo egi 2 kabbeeyi ndowooza era nawe mukalaba kagirako kyayi twasetinze bubi kagirako kyayi ku mitwalo egi 2 onywako kacyayi eryenvubu eriri oba wetaaze kajuice oba amazzi weekiri wezo nno sente emitwalo emeka egi 2 tulinawo ka builder ku bigere abeetaabeddera nze njagala builder saagala gelo yeka twayongedde era okukutegeeza nti gwe oli ku mitwalo 3.5 gyokka tobeere n'ogamba owaaye kabyuda nkatya ku bigere baseera kali ku mitwalo 3.5 ne tugenda mu maaso kati si bbeeyi nnene nnyo tulinawo abanakyo gel bo waneeno price eno 3.5 ne 3.5 oyogera nagambye toweetiitiira ojja n'omanya kikyoyagala okukola bannayuganda tuteesaganya so okusalirako noba nga oli client waffe omulungi era client waffe gwe tutegedde obulungi ne tubawo ne artificial gel
oteka catfish nga tugenda okusaako jero oyo yali ku mitwalo 40 baganda bange embeera mugimanyi naye oyo yali ku mitwalo 40 naye nayo tetuganye oba wayogera nojja noyogera nogamba owaye fiiki nakulabye naye maani akabeya kutuddako eri mu nkukutu ng'abala nyoyinza kuba basajja n'abasajja naye awo mba njogera kati na mukazi omusajja yenna agonda nnyo ku ddoboozi ekyala ne oba wakiwago otya nga wakuwa ejjiimu yo awo eddoboozi ly'omukyalo kkakkana njawuliriza era tukolagane embeera emirimu gitambule tukwatire wamu osanga nange enzija eyo gyokolera nenkusapootingako onyinyonyola omanyi wetubeerawo okumeeza ab'enjala bingi byetumanya ebibeera wakati wo gwakola ne client babanyumiza eri tetuyingirayo nnyo tetuyingirayo nnyo batunyumika tewa client osobola okujja nga alina edduuka ly'engatto ly'abasajja akunyonyola kyakola nagamba nange engeri gyompaga era nga njakuzza nze bampita mu mase anti nange mbadde nga babanyumiza ebintu byabwe atasobola kunyumiza bintu bye kubanga tuba tuli ku mirimu ensonga ezo zoba tukola ki toziyingamu naye ku mmeeza gwe ne client oba owuliziganya naye mpola mpola era client aganya omuntu omwogezi ng'ayogera nga avaamu n'ekintu kyasuubira nzize wantu naye boogera bulungi nayo kimatalinga kaakati okusinzira business partnership eyo nti nkola kino asobola okunyonyola nanyonyola nagamba waaye nkola wantunda perfume geza nga mukwano gwange ali eyo bamuyita mase sense atunda bwowo ajja tayo kujja nampagirako netukolagana naffe tuba twetaaga okuwunya obulungi nemukwatirako naye nankwatirako kisobola mumusuulirira kakati kabeeyi ndooza akabyuda keera baganda bange byuda ye tutambulira mu 7 awo tetujja vaawo tutambulira mu 7 oyagala design ki ye tutambulira mu 7 kiba gy'oli gwe client okungamba waaye byuda gwonkoze kankuwa akasiimo nompe 10 nazo sizigoba nzaaniriza nti owaaye onkozeko bulungi nompa akasiimo okategedde bino so byakwatagana omuntu ayinza osiima eddoboozi nagamba waaye oyo njogeredde bulungi nakuwa akasiimo nakusimba 10 naye nga nyongera okubategeeza nti Parkland twongedde era okubaleetera ebyakabi bingi free wifi ogifunira wano eno okitegeera osafinga wewakolako oyinza n'okujja ne design nga togyagadde nga we tolina data kadata okasanga wano kabwereere kategedde nogezaako okundaga enjala gwe z'oyagala naye nga nyongera okubategeeza ko kugirako package nyingi package zo zeeyongera okujja buli woofuuka client waffe tujja nagabayo ebirabo bannange December client waffe asinza okukwata ekirabo mwana twakuwa era omuddiza okuddiza guba mwoyo bayibuli egamba naye ndi muisiraamu ne Kurani ekyogera nti okuddiza guba mwoyo akuwadde osobola nayo omuddiza era nga nyongera okubategeeza nti tusangibwa Kasubi Ashiste Mall room number basement floor room number K27 atwetaaze era akanamba k'essimu nsobola okukusomera oba alina ontuukirira era nga atwetaaze osobola okuba ku namba zino wammanga 0758 nkisomye bubi simanyi 758 019 446 oba osobola okukuba ku ssimu 0757 39 78 28 n'otutuukirira
nibakatirize eri josose eya wani eyo eya office tulina office wani eya office eyo ya office mpya mukutu ngambe eyo eyange yenyongera okuddamu jogenda 0758 019 446 Bronsinda jatuyamba jatuterako kaawo ajatukolerayo kagundi ajitutereko kaawo abantu bajafuna ojibaso ogikopa enamba osowandikako fikne uzibandikako Parkland Bureau choyagala kyonna ebeerako 24/7 nineyo bweyagala kukola appointment kusaba mwendeze ekiro ebeerako mbaako naye si mu kaseera kali waliwo akaseera wotakuwulira nga sawa mmeka sawa era nawe sawa zima sawa 8 twabako bakuweereza WhatsApp Parkland Glow nga we mutegedde prices wammangaawo era tugenda batuziteekayo and of course nabo bagisomye ojja wano e Kasubi ku Ash Mall right Ash City Mall basement K27 wobova mu kikoni ye mall esembayo ddala waggulu ng'otuuka mu bitala bya Kasubi bwova nankulabye mall gy'olabanga wakatuuka mu bitala bya Kasubi wobova eri namubona wagwa era tuli bagati gyomanya effe naye wabeera olinawo ebimolo bwogiraba kuba yobola. So in this December you come check us out Parkland Glow Nail Studio. Packages nungi, customer care nungi. Jangu bakole nga onyumira kwa wifi, jangu bakole nga onyumira ka dress. Cutters of DJ El Nico. As we winding up, El Nico bugambo busemba n'abantu ba wishing a Merry Christmas and a Happy New Year. Abantu benna mwenna abadde batulaba. Merry Christmas and Happy New Year. DJ El Nico is gonna be in your city anytime. Abambukinze ngomanyi ndina kujja ku kyalo gy'obeera nzija kati ngabe jinja agenda bala bakula omukaaga dina mu snap launch naba naye kyensinga bagamba nti mujje mubagire kyokka kyensobola okunsasula kubendo ngo njibakubidde njibakubirize muna kye muŋŋamba naye mujje kadda mukole ki ng'oba wali eyongo kimu olina banfani wange wanno enjala jangu bazisale bakole buli kyoyagala wano ka juice ka chai ka soda amazzi bijja kubeerawo mwebale nnyo okutulaba ku Brown Skin YouTube channel mwe abasinga Brown Skin mwebale kutuhostinga ffe baani abatula mu kamera yo ng'oli muzibwa kufuna kubidde simu wiiki nnya ninganga yagalira omukyala agenda ozaala Parkland Glow Nail Studio. Bwetu wetulabise olunaku olwaleero erinnya nze MC Dero mbadde ne DJ El Nico Fiki owa Parkland Glow Nail Studio ono byonna yagenda obbanga abikwasaganya wano ku studio y'enjala. Ladies and gentlemen, tetugenda kusookawo nyaawo, but before I sign out, I'll stand in with the other MCs and MC fraternity. Twongere okugamba MC Kenny, sorry for your mom, may her soul rest in peace. Tuwagala okugumya fenga ba fellow MCs bano tuli naawe era benna tusaba Mukama ne family babagumye. Brown Skin Events YouTube channel, we sign out. Peace and love, Merry Christmas and a happy New Year.